nga ndota abansibye enjegere bwe bati ndota bangamba ebyokuyimba mbiveemu. True story. Nga ndota bangoba emisinde naye nga nina ebifaananyi by'omuyimbi gwendaba bwe bati era wayimbye style ya gondi era yatuddemu gondi ya gondi era gondi era kakati olwakati banga bakufaananya nnyo okusinga. Ebyo tubireke naye omuntu oyo gwe baasinga ennyo okunfaananya yajjanga mu birooto. Yajjanga mu birooto byange. Ndongo eno olina ogiyingira nga naawe onywedde naye nze najja muto omukazi wattu olw'okuba nalina passion njagadde mbeere omuyimbi nange. How do you overcome? Sinaba kyovakaminga because I'm still down. Ngezaako bugeza kusituka. Olaba banjagaza honorable Kasolo. Towabirabako ebyo. Okimanyi nti n'abapromota aboolaba nga wamumma asoogenda ku station, radio station n'asasula ali mu sound ali mukuba musical. Kitegeeza kyali kikutuuse. Wemba saagadde sigenda kukuwa. Wabula ate wemba sikuwadde tonfiirako. Oyinza n'ogamba muno muyimbi yakuloga naye nga ate gwe wamma yakuloga. Anti nga mudda backstage eyo ng'atandika okunyigaanyiga. Bw'atandika okunyigaanyiga munaye weeranako alabanga gwamugaanyi. Taddamu ng'agamba banne oyo lwaki wamutadde ku posita mugyeko. Twagala bano bayimbe batandika bano bagenda tumalira budde. Ate togenda kuwa buli omu kuba ate buli omu onoomuwa. Naye kati ffe banze babiswanka ate oyo agenda tuwa million 3. Okay, ladies and gentlemen, tubaliriza ku Ground Media UG ate ko Sunny Ground TV ebera evening drive nange Edwin K okubanga wendiwe tubanga tunyumyamu ko n'omuyimbi wamwe omupya oba omukadde gyabulidde nakikyaliko kye tuba tuzze okubanga twogerako olunaku olwaleero era ng'akadde kaneeno twegatibwako the one and only the beautiful Favour. Naye omwana ono wabeera ku stage sometimes waliwo yanga omanye musimulekwa mulekwa yangamba ekya I'm good, how are you? Bulungi. Gy'obulidde mbeerayo nga nfumba mpona. Wafuuka tiktoka. Ate tiktoka nze ndi muyimbi. Era tubadde tusuubira okubanga mu abagenda okucomplainingira ku biliyoni 5. Nedda mukwano. How are you? I'm good. Gigenda gitya? Mirungi. Mulekwa mumanyi. Mulekwa yangamba bw'ofunira ennamba y'omwana oyo gimpe. Talina kiddako ndi awo. Sisuubira nti alina ekiddako. Mulekwa. Naye nga gy'ogamba otya? Sigamba otya. Mujjawe yakola ki? Ate yankola ki? Tewali era nga abajja we babeera. Lwaki abayimbi abo ate abanyirira mu basajja b'abannamu? Sina musajja gwe nabba. Omusajja tebamubba. Tewakoma n'okwo n'omugamba nti by'oyina abiraba. Akayimba tekaali ka muntu ssekinnoomu kaali kagenda eri abantu bonna. Omukyalo nasooka akozesa nooni kwa ffenna bye tuyita mu byebimu. N'omala n'omwatulira n'omugamba simanyi omubiri oguyina buli kimu okiyina nti era kye baasinziirako okubanga bakutwala. Ennyimba zino abantu bazifulumya, abayimbi bazifulumya kati gwawulira gwalonda n'ogamba kantwale kino. Favour. Lwaki wabba musajja wange? Sina musajja gwe nabba wallahi. In fact nze sina na musajja. Kulaba? Sina. Ndi single 100%. Ondabako empeta. Sina musajja. Lwaki omala okulya ssente z'abasajja mbeegaana? Omusajja waba takutongozza oba kugamba nsi nti ono omuntu wange n'ayanjula n'akuteekako empeta taba wubwo. Tulina gwe twasembye okulaba baamuwooye ne yeegaana omusajja n'omusajja n'olwaleero akyali mu maziga ngamba muyambe. Abasajja abamu nabo tebalina kiddako, tebalina future. Kati emikolo bayinza ogikola
embaga ne tugirya, gomesi ne tuzambala, obuyimba ne tubuyimba wali wonna, naye nga tetukwagala. Kiki oba oyagala? Twagala kulaga nsi nti naffe tulina ku mikisa gy'okwanjula. Naye nga ebisinga abasajja abasinga bebanjula baba tebabaagala. Obwo si bwe bubbi? Si bubbi, naye ekituufu buli mwana omuwala yandibadde alaba ku mukolo ku kidaala nga ye mugole. Ng'omusajja wo Oba wange oba si wange, naye gwe ekidaala kinyuma. Kati ebiseera ebisinga abantu abamu bagenda mu kidaala just kutulagako. Naye ng'omusajja tamwagala. Bwe biba, that's life. N'omala okubba omusajja wa munno n'omuyimbira akayimba akasooka ak'okubiri ng'omukoona, kiki oba ofa? Omulagako nti olina talenti. Nze nyimbira abakyala. Nyimbira abakyala. Akayimba naako kawandiikibwa buwandiikibwa Nakagula ng'olwedde kawandiike. Ani akawandiika? Sammy Lyrical, guy bamwita Sammy Lyrical, then Nisenwe n'akamastering mu studio. Bagamba nti omuyimbi ng'agenda oyimba akayimba, inspiration eva wuwe. Oba sikyo writer alaba omuntu n'amubuulira by'ayitamu n'amuwandiikira akayimba. Because bwe ndaba Nisenwe byakola ne Dr. Brain, kitegeeza kwolwo kwe wasinziira. Ofaaki. Abasajja obamazeewo. Zira musajja gwentutte. But akayimba nga bw'okawulira ewaffe tweddira kutuzzaako, tebanzizaako. Akabbiro kunnumya ennyo, tatanzaala yesse birungo. Kugamba ka buli omu. Message sirina gwe nali ngidirectingira. Message oluyimba lukwatagana ku ffe ffenna. Lukwata abakyala bonna be bayitamu. Olina ebirungo? Obuuza. Omuntu abirabira ku kintu olina ebirungo? Omuntu alina ebirungo, omuntu ali full packaged. Era oba olina kusooka kundeetinga n'obiraba. Kyemuva mu basajja b'abannammwe? Tulina ebirungo, nabo bagende beerunge. Wali olozeeko? Sirogangako. Kituufu abayimbi muli balogo naddala abakazi? Abayimbi balogo, si bakazi bokka n'abasajja. Abayimbi balogo nno, ddala nno. Nnyo. Si bakazi bokka n'abasajja. Balogira ddala. Tebazannya mu nsonga eyo. Lwaki? Simanyi, ndowooza greediness nakwagala kwe. Oba kiki? Omanyi fame eno, buli omu aba ayagala fame. So you have to do whatever it takes. Oba kitegeeza kusiranya balala, oba kitegeeza whatever it takes to get the fame. Wali olozeeko? Sinaba kutuuka kuloga, naye era awo ekinaatuuka nga kyetaagisa kijja kukolebwa. Mu bayimbi ani gwe weesunza okuba nga ogenda muloga? Tewali anannumbagana gwe nnumbagana. Kale ate atannumbye mwagaza. Olina gwe wali olabyeko ng'aloga? Oba n'owulira nga bagamba nti ogundi yaloga munne? Sijja kusupootinga mannya g'abantu, naye nga gyebiri nno ddala. Lwaki eddogo lino ly'okozesa ng'otwala abasajja b'abanno tolikozesa ne mu music feva ate olina eddoboozi? Sirina musajja gwe ntwala na ddogo. Ani abagala abasajja babaloga mbu omutwale okuba omulozi? Abasajja tebabaloga bulozi. Omusajja akusanga mu mirembe gyo ng'otudde oba akatugeze otambula neyeeyimiriza yekka, maama mba nkoze eddogo ne muyita. Abasajja mu industry bakuyaayaanira, bakomediyani, abayimbi. Osanga maama wange nga bwe nnaggambye, maama anzaala yenna birungo. Taata yesse kisuso yakisussaamuko. Kirungo kiriya. Tulina Doreen Favour. Ono bingi bizze bimwogerwako olunaku olwali twagadde tuzze tubittaanyeeko tubiveewo. Ba Mary Hutchison obamanyi? Mbamanyi. Bonna ani gw'oyagalako?
bakyali bange nnyo. Nkolagana ki eriwo wakati wo ne Ivan? Ivan mukwano gwange, bonna bakwano bange. Ate maneja waabwe Naye mukwano gwange. Bigambibwa nti nno gwa eyaleeta enjawukana waabwe wakati waabwe ni maneja waabwe MK naawe ne Ivan. Naye abantu abawamu batera okwawukana, batera okuyombayomba ne baawukana. Sisuubira nti nze nali ensonga. Sisuubira. Bonna ani gw'oyagala? Tewali gwenja. Bonna mbaagala. Mbaagala nnyo. Ba Mary Hats mbaagala nnyo. Ivan wajja mu industry ogimazeewo. Ntya? Buli musajja yenna enaakulabako ogenda naye. Wajja nakati ki? Ebyo bya bulimba. Oyo sayansi w'abantu. Manyi abantu boogera. Oli ne waaba ekintu takirinaako mutwe n'amagulu, tamanyi gye kitandikidde, tamanyi boogera. Ebitabakwatako ne bibakwatako ne tubeera wano ne bitusanga. Oba oli awo ne bagamba nti ate kati Favor Mazinga. Akubye mu ndongo eno sirina musajja gwe nnyinza kwagalamu. Sirina musajja gwe nnyinza kwagala mu ndongo. Oweegaana abasajja bano eno kijja kulekawa? Tekirina gye kijja kundeka kuba kwonna tekulyandiisa oba nsuza. Sibamanyi, sibaagala nga ko bya relationship, tuli ba mukwano. Omanyi obuzibu bwe tulina e Uganda wano. Omuwala oba omukyala tasobola kuba mukwano gwa musajja. Bw'obeera mukwano kati nga bwe ndi mukwano gwo wano bayinza okugamba nti ondya. Oli ki? Twerabye bwerabye tuli mukola interview. Kati we tutambula awo mu kkubo. Oza tebagamba muno tulina oba oli bba wange oba oli boyfriend wange. Ekyo buli omu ajja kyogera naye nze siriimu mwabo naye bali eri bakulabye sigumu seebiri. Si bituufu mikwano gyange. Mikwano gyange era mbaagala nnyo, bansapootinze nnyo, mbaagala nnyo. Okuva lwe wajja mu industry buli omu alwana. Kiki? Nga balwanira ki? Si TV presenter, si comedian, buli omu ayagala Favor. Kiki? Mpozi nga tebaŋŋamba nti banjagala babyogerera eyo mu nkuubo. Olina yali akutuukiriddeko n'akigamba. Mu ndongo muno? Nawagambye tubuulire. Tewali yali akigambyeko. Mbwanjagala? Of course babyogeranga. Tolinayo gw'ogamba nti ono yagamba nti bw'onkolera bw'oti. Nenjogera erinnya lye? Sobola dyogera. Tuba abantu bakulu. Bye tuteeseganya ne tuteeseganya eyo ng'abantu abakulu saabireeta mu media. Nga mwebale. Of course ekitonde kyonna ekikazi kirina okwanibwa. Singa obeera ne mukazi wo oba sisita wo nga tebamukwana omanya waliwo ekikyama. Era abalina okwetambulirako bamutereeze. Naye omukyala alina omulungi akwanibwa. Akwanibwa ayagalwa singa otuuka mu mbeera nga oli mukyala naye nga ne wotambula okuva wano okutuuka wali ku kkubo tewali agamba nti owaayi. Oba oyinza obbeera olina kulamba essimu yo ne wataba yakubalako kugamba nti owaayi nkwagala nnyo. Weetambulireko. Because it's not normal. Obaako ekikyamu. Omukyala alina okukwanibwa. Okkiriza nti bakwana? Bankwana. Naye ate akapeesa akali mu mikono gyange nze asobola okugamba nno oba yes. How long have you been in this industry? Well, my journey has been so far the serious music mwaka guno guweze. Then the training part. Nali neba Sophie Gombe ne Sam Gombe. Nga banjigiriza mu bandi. Yes. So that is the training part. Kati yo si music wali toyimba.
si music. Olaba okuyimba live band bakutwala ng'omuyimbi yakona. Okimanyi emyaka gisobola okwetoola ne weetoola nga gw'oyimba nnyimba z'abalala ozinyumisa oziwoomerwa. Bwe bakuwaayo akeetaano bwe bakuwaayo 7 n'olaba ng'ogaggawadde nnyo. But okuyimba band si mulimu mubi, mulimu mulungi era gubeezezaawo abantu bangi naye yeba training. Bw'oyogera bw'oti olinga agamba nti Bruno K yakona. Ayimba band. Azayimba band ng'ayimba nnyimba z'abalala. Nnyimba. Ate era ayinayo ezize. Era tumanyi nti Bruno K muyimbi ayina ennyimba ezize. Ogamba banno nti abayimba bandi baakona. Si kye ngambye kale oli waakulaba ku stage ng'oyimba ennyimba z'abalala oba omuyimbi oyo nga waali ng'alaba oyimba ennyimba ze abo we baba bakwagala. Okyala emyaka gisobola okwetooloolera awo gwe nga tolina kiddako ng'olina kukwata ng'olina kumayiminga. Kati abasinga eno mu audience njogera kiva eno mu audience batuyita bayimbi abaakona. Sijja kwejja muko bajagamba mbalungi batuyita bayimbi abaakona. So otuuka otya okugamba nti Mami Gombya nk'oyo okumpita eyakona, I have my voice, n'osalawo oyingira music? It was actually last year. Twali ku Tabanuzaawo. Twali ku Tabani ebiseera ebyo eyo Josam's band yali ekolawo oba buli Wednesday nga waliwo comedy. Kakati waliwo omuyimbi Tinatini eyayimba Tinatini. Kati yalimu mu audience n'ennyimba akayimba kaako najja nanfuwaawo ssente kugamba there was some respect gye baali bamuwa nga naye ffe lwaki tetusobola kuweebwa that same respect. Kakati Mami Sophie yo n'aŋŋamba kubanga nannyini luyimba gwe basinga okuwa respect wadde gw'olinza odduyimba obulungi ennyo n'omusinga nako n'omusinga n'olukuba n'omusinga naye era respect bagiwooli gwe tebayinza kuwa respect because bakulabanga copycat. Oli omuyimbi era yakona agezaako. So nemugaa naye Mami omanyi ngenda kutandika okuyimba ennyimba ezange. At first twalinamu okusikanga n'omuguwa because bandi nalimba nnina ogisuulawo biki. Era kyabakosa nnyo kyabaluma nnyo era bannyingira nnyo naye nali nina okukola choice. You mean Mami Sophie ne Daddy baanyiga ng'ovudde mu baali? Ebiseera ebyo mwalimu ne Mwami Mulinde. Baanyiga but it was understandable. Kuba nakeera bukeezi nenga nga ngenda mu studio. Ng'olwo ssente ozigyewo? Nalinawo investor ebiseera ebyo. Kyetwatandikidde. Nalinawo investor. Investor yakusigula n'akujja mu bandi ya Sophie. Nagamba oyimba. Naye investor wange yaliyo. Era behind curtains yaliyo. Kuva dda. Yaliyo. Naye nga ajja sinnamulaga bulazi nti kino kyenjagala. So investor gambi omanyi kati tukole ezaffe. Namugamba naŋŋamba kakati tutandikire waliwo mukwano gwange awo bamuyita Mubajje oba omumanyi. Nantwala ewa Brian. Nantwala ewa Brian chance nenkwata nensangawo Muze writer. Namugamba omwana ono ayagala kuyimba n'awambuuza nnyimba style ki ne mbagamba yonna. Muze n'andaga ennyimba ze yalinawo. Oluyimba n'atugamba ne tulondako oluyimba n'agamba olwo akakadde. Investor n'ajjayo wallet n'abala wati. N'ateekamu. N'ogamba talent esituse. Sadda mabega kuvako olwo. Which song was that? Baluyita Okoze Omulimu lwasooka. Nga sinaba kuzzaako okiraba. Sofa kati nina 3 ate nga ndeeta endala. Investor amaze osumulula wallet.
okoze oluyimba olusooka. How was the first challenge okola oluyimba? Omanyi okuyimba live wano kyawukana n'okuyimba mu studio. It is so very different. Olaba omwana osomulaba ku live wano ng'ayimba ng'ayina eddoboozi n'atuuka mu studio n'ebigaana byawukana. Obadde okimanyi nti abayimbi batono nnyo asobola okuyimba live ne studio ng'ayimba bulungi ng'akikuba both ways. Sindi akikola. Ati beeba abatono, abamu ku batono, kubanga osobola okuba nga mu studio oyimba bulungi ne live n'ebigaana. Oba bateekamu ka autotune. Newe kataba ka autotune. Waliwo abantu abamu nga just abantu be balowooza mbu autotune naye ng'abaana bayimba bulungi kati nga Gloria Bugi. Oyo omuwala ayimba bulungi. Ayimba bulungi wakuba nti balowooza autotune but that's her voice. Mu studio. Naye kati wano ku live biba birala. Balemuko ku magezi. Wallahi. N'abatulaba. No, Gloria Bugi si autotune. She's nice. Ayina eddoboozi liri unique. Lirungi nnyo nnyo. Nti it's too good to be true. Mu studio. Naye ku live byawukana eddoboozi erya studio si erya live. Kati nzo banga oyimba bulungi live naye n'otuuka mu studio n'ebigaana kisobokera ddala era bwe kiri. Kati gwe experience yali etya? Sifu nange byankwatamu. Bakanikamu. Simanyi Brian oba yakanika naye byankwatamu. Naye nze I'm naturally talented. Sijja kussa wansi. Ndi talented. Nnyo. I'm beyond this country. My talent is beyond this country. Kikubye nnyo. I'm beyond this country. Just sinaba kufuna bufunyi. The right people to work with. Investor akyaliwo. Investor bamubba. Naye bakubba. Tekisoboka. Investor bamunzibako. Investor bamutwala. Era ne mukunoonya mulala investor. Asobola okuba ng'akola ki? Favor, investor bamubba. Investor bamunzibako era ne mukunoonya investor. Omwami ali eyo ng'asobola okunteekamu ku ssente. Olaba wekiruma. Tekyannuma because nali sinnazaala muzaalira. So wamubba. Samubba. Things people do in love. Ababeera mu love ebintu bye bakola byebyo. Do you miss the investor? No, I don't. Missinga kasente. Mu bufunze wali tomwagala ng'omwagalako sente. Olaba omuntu we mukyawagana ne mwawukana ng'okita tomumissinga, don't miss them. We mulaba nga kiganye ng'okita, don't miss them. Because wona amumissinga oba tomuvinze on. Olw'olya ng'omissinga some person gwe waliko naye mu relationship oba tomuvinze on oba tonnahiiringa. But when you heal, you don't miss them. So this means that nti investor okuvaawo kwe kwaleeta setback mu music n'oba nga otwala abasajja b'abandi. Sina abasajja b'abandi bentwala. Okuvaawo kwe kale kwaleeta setback because yali ateekamu nnyo. Ate nali siina management so far. So he was the manager? Yali mukwano gwange. He didn't manage? Yali mwagalwa wange. Omanyi abayimbi ba Uganda obuzibu bwe bakola kugatta relationship na business. Manager ate nga ye mwami. Trust me, we mwawukana career wobanga toyimiridde nnyo ng'obadde takupise nga oli waggulu. Career egwa. We mwawukana. So nga senga mwawukana nti ebadde business nina omwagalwa wange biki ebyo ate ekigwo tekifaanana kino. Tekifaanana. Naye kasita mwawukana ng'abadde manager ate nga ye mwami. Okujjako okuba ng'obadde waggulu okugwako kujja mpola mpola naye nga tolaga nnyo naye w'obanga
obadde wano weebati ku ttaka. That is what you are facing. No, it's not what I'm facing. Nali siina gye naatuuse. Akayimba akamu. Investor bamuteera akayimba akamu. Nga wayanguwa. Bibaawo. Ani yamubba? Omwana omuwala kwali okwo ku TikTok. TikTok yakubbako omwami. TikToker kyoyo. Sijja mwogera kwali okwo. Alina kufollowing. Alina kufollowing. Abeera okwo nanyenyanyenya. Alina ebbina. Alinako eritonotono erikwatikako. Jose, ba TikTok akyaba alina ebbina ku TikTok. Nga si ddene akabina yanina katonotono. Abo butono oli omusajja kale foma musajja wange yali talya bumpwaki nga yagalako kabiribiri akatonotono. So ba TikTok yakubbako omusajja investor. Yanzibako investor wange naye oli yali ayagala baakabi kati yagenda okunkwana ng'alaba mbeera ku stage. Mbeera ku stage oyambala obwambalo bwo alaba ate wano nkwitinze bandi ntuula waka takyalaba anti kati aba ayagala oyingirewo mu bbaala omuvimbise kitegeera. Nzazze n'omuyimbi nzazze kati we yagwa ku oli ng'ate abeera nnyo mu mabaala ate ng'alina kulinnya. Ebirungo si we byakomaawo. Ekitegeeza bituufu bye bagamba nti ba TikTok abaana bobuwala babeera okwo kwetiga kuba basajja b'abaana. Kituufu nnyo bambi, kituufu. Naye ate nabo tobanenya kuba nabo bakwana. Tagenda mwenoonyeza wadde wali abeenoonyeza. Bw'alaba nga opostinze omusajja wo n'amuinboxinga n'atandika bamwekozesako olukwana amufollowinga ebyekisirusiru ebyo. Naye kati wapostinga investor wa? Namupostingako ssebo. Yali ayagala. Awo ng'oba omulina katugeze ng'oli ku stage n'oyogera ku linnya lye oba nga oyimba akayimba. Obamanyi abantu abalabye ssente obukulu. Gamba ne waba DJ mu bbaala n'oyogera we recognize the presence of so and so. Ogenda kufa akasente. Ayi. Munoonyeeko. Gyali era mu mabaala abamu Lubyanza tava mu mabaala. Yafuuka wa mu bbaala. Wa mu bbaala. Abeerayo ne mukyala we. Bya mukyala we sibimanyi naye abeerayo singa ali abeera ne mukyala we yandibadde takwana. So kati TikTok akututteko omusajja we. Investor bamututte. Ozzaako okyolo. Kyanyiga kuba nali sirina we ntandikira already eri nakwitinga. Nabeera mu depression y'amaanyi. Era olulimba saalukolera na video by the way. Terulina video. Saalukolera video nga simanyi kyakuzaako ssente nnyingi. Manyi endongo eno eri expensive. Yes. Endongo eri expensive nnyo. Kuva kwambala simanya video simanya ki. Promotion. TikTok olwo yali amanyi nti ono muntu wo? Sisuubira. Ng'otegeera otya nti TikTok yatutte omuntu? Bino bye tuzunga mu mabaala ogenza okuyimba olwo nno ngambye kanzireyoko mu bandi. Oloze mu bandi? Nkole kasente nga ntambula wano nawali. Kuba bali already nali mbasiibudde nga tesobola kuddayo. Kati ne ngamba kati kantandika okutambula wano newali ndaba oba nfuna kasente. Munnange nga bampita kabaala akamu kali awo nansana baba bakayita kaki? Bayi Katero. Abatera okubeera abawala aba TikTok abo. Munnange nga ngenda nkolewo kasente tukwa ku stage nga ku mukulu sikwenkuba amaaso nga talina omwana muwala. Ate nga omanyi abasajja baagala okwerabisa okulaga nti kati ndi ku kiraasi nnene. Naawe omuwala sente ajjaza enfuuwe ku stage. TikTok najja nakufuuwa. Saazigana nazikwata. Nawulira nako
nawulira ennaku naye ne webibaamu ebyo mu nsi. That's how we lose the investor. Kubanga nina amalala n'okwemanya nali sisobola kuddayo nkuba amaviivi ku ttaka waaye. Oba ogenda genda naye investor yonna gy'oli watukola bubi. Watukola bulungi nnyo kuba kati twazuukuka ne tumanya nti kati tulina okuhasolinga tusobole okwetuusaako ebintu ebimu si kutuula awo kulinda batuwe. Tugamba genda ku www.groundmediaug osobole okuba nga ogoberera ensonga bweziti mu buwandiike amawulire kwegali ate ne Ground TV osobole okuba nga otugoberera. Tugamba tuli ku Afro Mobile naye osobola okuba nga otufunirako ate ko Sunny My Channel app yonna yonna kwetuli. Tukyanyumya n'ensonga za Favour TikToker. Abagamba ba TikToker bali okwo beetega babba b'abantu ne muwakana. Bayira omusajja wo waba alina app ya TikTok mu simu ye toli safe. Omusajja wo waba alina app eya TikTok mu simu ye you are not safe. Why? Abaana abawala bambala obugoye muganda wange. Abaana abawala batuula mu filter. Abaana abawala bapangisa ziwiigi. Abaana abawala bagenda mu bufo obulungi ne bakwata obuvidiyo obulungi. Omusajja wo n'akalaba n'agamba maswali. Na inboxinga hey omwana n'amuddamu hey dear oba ofukirawo bbe amangu ago. Yaba akimanyi saawa yonna akatiba kalina gwe gayinza okukwata. Olinga agamba nti abawala beetegera ku TikTok. Abeetega kwebalira bangi. Gwe mulimu gwabwe. Nga takola abeera mu nnyumba omwo n'akwata buvidiyo bwe n'abuteekayo. Be bagamba nti beetunda ku TikTok. Bituufu. Ate okwetunda kiba kirala era n'abeetunda bangi. Kati waliwo abasajja abatayagala bamalira budde adde awakwane omwetoolooze atuukira ku nsonga njagala kutwalako Zanzibar. Of course omanyi ensonga kyakutwala. Nagamba nze ngenda kuteekamu za tiketi nakutwala. Okwate content wo biki naye nga naye wajjayo ebize. Waliwo bano abaliroka abaakono nti kati njagala ku spendingako kiro naawe. Meka. Nga ojja kumpayo akakadde oba ataano. That's what they do. Have you ever faced this? Abasajja bajjanga nga bakuinboxinga. Naye kati lwakuba nze ndi muyimbi oli engeri gye baku-approachingamu eyawukana ku TikTok. Naye era still n'abali genuine abali ku TikTok kwe bali nga si gye mize gyabwe gyo. Jasiye ng'akwata buvidiyo bwe n'abuteekayo ayagala bazita zi deal. Ambassador deal. Nabo gye bali. So investor amaze okugenda. Ogenze mu depression TikTok amtutte. When do you wake up Nogamba Favour? Well, waliwo abantu bewasoose okwogerako abo ba Mary Hearts. Those guys stood by me naddala Ivan, waliwo Jet B, DJ Jet B. Omukyala oyo Ivan gwakola naye kusimba oyo bayani oyo omukyala omweru. Actually ne Simba yambeererawo nnyo during that time. Ivan ngamba Favour osobola me I saw you nakwagala lwa talent yo, don't give up now, osobola tutandikirewa. By the way ne taata w'omwana wange naye yambeererawo nnyo. So ovudde mu depression yeno Ivan nga segase sente. Ivan ngamba tugende tuyiribe wano wali you can netuyiriba. Waliwo eyali bossi wange awo Sam Mugagga owa Genius Pulse Band. Mananga. Oyo my very good friend. Nga mpita wano ne wali kakati lunali lunaku lumu nali ku bbaala awo e Bulenga bagiyita Van Loo. Eya mugagga wange Dr. I. He's my very good friend. Kakati nali ku stage. Kisa kya Mukama omumanyi. Mandi ku stage. Kumbe Sam yayogeddemu kone gayo oyo. Kisa kya Mukama n'amugamba nina omwana wano bambi yafulumya akayimba ke. Naye tekayina vidiyo. Ayagala tumusupporting. Omanyi balina group awo Kidawanime, waliwo Vincent Electronics,
waliwo Eriko kanso badokita ababiri, Dr. badayireeta Ivan, Dr. Lewis. Yes. Kakati n'abagamba omwana ono atuyimbidde wano ebbanga. Ne kati Wali oyingidde Genius Pulse? Genius Pulse terina muno muyimbi ali permanent bwati. Naye kasita ogenda abantu bawo ne bakusiima. You become part of the family. So bwe nali ndi stranded nga simanyi kyakuzzaako, Sam Mananka nampita n'aŋŋamba jangu tukole tunoonye ssente tulabe ekyokuddako kuba natuula ne mugamba ne muyitiramu buli kimu. TikTok antutteko investor. Sitalina kiddako. Tolina kiddako. Akati munnange mba ndi ku stage kisa kya Mukama nga ayingirawo. Nga nyimba ng'ajja ku stage ng'agamba omwana ono baŋŋambye anoonya ssente za kukola vidiyo. Kisa kya Mukama nga gyayo koote bati nga gyayo miliyoni enza. Nga talina namba yange naye nga probably nga andaba bulabi nga nyimba band. Tankwanangako, takolanga ki? Nga gyayo miliyoni 2 ng'agamba mutandikire ku ezo. Kidawa yume nga naye atoola 5. Vincent nga atoola 5. Dr. Ivan, Dr. Lewis. Sente teziweze. Nga tukola angenda asamiririko nga nguza oluyimba kakadde ngende wanesimu kamu kitundu kwata video SPK olimba lupo awo then ngolo sindikira TikTok kubadde nagambye ojamala oyogera amazima. Ale investor nga tayagala komawo mpulira olwo TikTok omaze omubuulira ebirungo by'oyina kyaki kye nagambye nti Sami oyo so olwo investor ayagala okudda ngamba Sami omanyi nsoko mpandikiraawo akalungo mugamba Mukama yammalirako obudde bannange nengera akawato bibino bye baali bagambe birumya abateesi tunuulira ekikolo yenze omwana w'oku kaalo yenze gwe bataalozaako sigattibwa siyongerwako mugongone mu maaso kyekyo ne mugamba ewaffe tweddira kutuzzaako akabbiro tulumya nnyo taata nzaala yesse ebirungo ate mamma yenna kisusso wennyirira mpita ne wenkuma nze ku bulungi mpita ne wensula gwe laba gwe baabatiza n'amata laba Ssaabasumba gwe yasembeza. Investor baakola ki? Baamwatulira finally ekitegeeza kyakuluma n'otuuka ewa Sami n'omugamba Sami TikTok anzibyeko omwami. Nangamba kakati bagala tukole ekifeva kuba nze kyusaamu awo ku bigambo awo tulumbe tuleme kubeera kale nga abataakinga nnyo naye tumukakase nti ffe we are blessed. Omanyi bano abasajja we mwawukana oba wakukyawa yagala labe ng'ozze ku zero mwe abasajja we mwawukana n'omukazi oyagala olabe nga azze ku zero senga abasajja bonna beba mwenna Jose amala ekikuluma nga olabe ekiwo ng'anyirira nga mwakaawukana nze nsanyuka ate osanyuka kitegeeza nze yali aziyiza ate n'abasajja namba esinga kimuluma nnyo walaba ng'omuvinze ng'ovudde kimuluma nnyo akati andese ndi ku ka audio kamu alaba audio empya alaba video ate nekugipushinga netugipushinga netambula nemugamba yenze gwe babatiza n'amataara nze tebanzizaako so olimba basically terwali lwa muwala lwali lwa musajja gwe nali ŋŋamba. So you wanted to revenge on the investor. Era nawe natuuka ne ŋŋamba nga mulaga nga awaana main person sweet chocolate
abalala Saviet. Savuma nali. But anyway. Team Van Louie emaze okukolera oluyimba olupya. Era abantu abo mbagala nnyo bannaye. That support Sachamukama. By the way, that guy is so nice. Sachamukama, Chidawanime, Vincent Electronics, Dr. Ivan, Dr. Louis, Sam Gaga, Tata omwana wange. Naye osobola omwogerera mumubbe. Yete wayinza mubba kuba kati tata wa mwana wange. Ekyo tekijja vaawo. Ne bwaliraga wa ne bwalaga wa tata wa mwana wange. Waliwo tiimu ya Forest Resort. Abampa n'ekifo kyabwerere we nakwatira video. So omaze okukola akayimba Mukama nno nannyamba okiraba yatambula. Nalya ne ku ssente z'endongo my first time. Nga bakubuukinze. Yes. Sikundi lwakutwala. During that MPG. Awo si bakutwalira MPG. Steve Landi. Nafuna ku ssente nno z'okiraba. Nafuna ku ssente. Emirimu nagifuna Desemba oyo. Nafuna ku ssente z'endongo. Kati olwo Ivan we bali okiraba atambula. Naye Ivan twatuuka ne tubeera nga tetukyayogera nnyo. Simanyi kikyabaawo. Oba ensonga z'oyogerako, I don't know. Twatuuka ne tubeera nga tuli nnyo distant. Naye twamala ne tubitereeza. Ebiki bye mwatereeza? Twamala ne tubitereeza. Waleka waaliwo some misunderstandings. Omanyi obeera mu ttiimu nga y'abalenzi tomanya ono akwagala oba n'ono akwagala kati ate ono walaba nga oyogera nnyo n'ono nga atekawo embeerawo ebityo. Byali bituufu nti nze saabimanya. Their manager. Yeah, he's my friend. We're still in contact. Just your friend? They are all my friends. Wali oyagala kwawula duo namba? Ivan nkwagala nnyo, Brian nkwagala nnyo, ne manager Desire mbagala nnyo. So tumaze okukola okiraba. Kaakati awo okiraba amaze okutambulako. Abaana bansipotinga. Baani abo? Abayimbi ate baani bansipotinga. Kubanga olaba nga Cindy bwe yagamba mu ndongo eno kasita basipootinga talent ne weebanga evaayo ne bagisipootinga ate mufo ky'ogikwatako baagala ginyiga wansi bakuba. So abayimbi bwe baakulaba ng'ozze maswali buza bayivani abo baaliyo mu ddwaliro. Omanyi kubanga neesika we bali nga neesika nga nnyinyogoga nenga omufu bana ebintu gwe byatuukawo. Things happened. Sikirojja ekyo asobola okubawa full story Ivan Tumbe. Actually the whole Mary Hart circle. Kubanga nali ndudde okwogera ntaata w'omwana wange naye natuuka ekiseera mu nnyumba nga wenteeka wansi omutwe we bati tegusobola kusituka we bati nga ndokutaaba nsibye enjegere we bati ndotaba ngamba ebyokuyimba mbiveemu. True story. Nga ndoota bangoba emisinde naye nga nina ebifaananyi by'omuyimbi gwendaba we bati. Ndeka munaaye saagala kulumba. Naye bino ebintu bye batufaananya oli n'agamba omwana ayimba nga gundi afaanana nga gundi. Obadde okugamba nti ofaanana Irene Ntale tasobola kukola bintu ebyo. Tasobola. Wallahi tasobola. Abayimbi baakulu. Naye banfaananya abantu bangi awo. Baakufaananya awo. Onoonya olwo. Onoonya. Banfaananya awo eddoboozi wayimbye style ya gundi wayimbye gundi ya gundi.
kufa kinenzi n'eddoboozi era wayimbye style ya gondi era yatudde mu gondi ya gondi era gondi era kakati olwakatiba nga bakufaananya nnyo okusinga ebyo tubireke naye omuntu oyo gwe basinga ennyo okunfaananya yajjanga mu birooto yajjanga mu birooto byange kale nga mba nesika mba ebintu byantabukako nenkubya taata w'omwana wange ne mugamba nno ngenda kufiira mu nnyumba najja kimu bibiri nkuba enduulu nziruka natera nakugwa ddala nenkubira ba Mary Hart abo bajja bavuga emmotoka baali bava na ku show ku comedy store ne bavuga emmotoka paka Bulenga ne bajja mu ddwaliro naye nga n'abasawo bafumise banoonya ekinnuma tebakiraba nakomayo era olwo limba naluddewo nnyo dduzaako because I was struggling up to now. I'm even still struggling. Teyakuleka kyekyo tsunami eno ino giyingira nga naawe onywedde naye nze najja muto omukalu omukazi wattu olwokuba nalina passion njagadde mbeere omuyimbi nange. How do you overcome? Sinaba kyovakaminga because I'm still down. Ngezaako bugeza kusituka mpola wali wanti osobola okukola oluyimba n'okola audio senza video nezigaanira ddala nga sina bya invest ate abasajja bala tebaliyo tebakuwa ssente nga sente ozifuna naye nezigenerawo mu bintu bwe oba is it because nti kino kyebadde bagamba nti Favour ayagala nnyo basajja ba banne that's what led tewali mukazi ayinza kundoga naawe ondogira musajja ki era nsooka nekubuuza ani ku bonna gogamba muyinza okuwondogira ejja kuvaayo Favour eveeyo ngirabeko mbagambe nobagamba nti gundi mumwerabidde olaba banjagaza Honorable Kasolo tewabirabako ebyo ate mwanattu wadde ngenda kujja kubanga omwana oyo yasindika tsunami. Abakyala ba Honorable bali so oba baasoma oba bakyala bakulu bategeera tasobola kuddamu ebyo. Omusajja bodda mu kuloga buli mukazi gwafunye oba ogenda kugwa eddalo kubanga ogenda mulemesa ono abakoono omulemesa ono abakoono. Olwo abayimbi mwali muweze babiri. Naye ebyo byali just bigambo by'abantu. Ne Honorable nze simumanyi. In fact simu meeting nga nako tandabangako simumanyi tamumanyi. Okimanyi emikolo wali ogenda gitwala gyonna. Tuveeyo kuba akayimba ako kalaba kalina engeri gye kakuba ku mikolo. Yes. Nina we nali nga batwala sister wange Pioneer n'akateekamu. Sister wange n'asooka waga neŋŋamba Favour. Kumbe eri aseesa mwalabira ddala omusajja omutwala. Abaana baseesa ani? Omusajja omutwala business ozitwala. Ebyo byali sayansi w'abantu bantu be baali babyogera naye tebyali bituufu. Obuzibu bw'endonga eno tomanya masasi we gava. So you have never dated Honorable Kasolo? No, I don't even know him. Bali bakuwaayiriza. Simu meeting anko. Okujjako bino bye tuyimba mu bandi vibe n'ekwata omusajja n'ajja ku stage n'akufuwa ssente. Ayinza obba yanfuwako ssente. Nga simumanyi nti y'oyo Honorable. Kate nze ndi mulalu ku stage nze muntu asobola okujja n'enkutuulako wano n'enkuzinirako era abeereza bamumanyi n'onsitula n'okunsitula nga ndi ku stage because I like entertaining my people. Nyinza obba namutuulako oba nansitulako nga nze simanyi nti yeye kati ebigambo ne bitandikira awo kakati era oba amasasi gaveeyo bambi bandeke. So Favour weba kusindikira eddogo nga obiroota baagala ove mu ndongo. Nga baagala nveemu Ivan oyo nantetenkanya
abantu bonna abandiko by the way mbeebaza because akaseera kaali kazibu nnyo ako kaali kazibu nakomayo n'enkoga nenzigwawo bati nenfuuka naye nga nnyo luyimba oluyimba olwo n'essimu yankubira essimu naŋŋamba waliwo wano abaagala mukole kolabu mu luyimba olwo ne mugamba n'essimu kasooke neebuuze nenkubira mu bajje gye nasookera ne mugamba bajje waliwo ayagala kolabo oluyimba lw'okiraba naŋŋamba ani bwe namugamba erinnya n'agala totawaana bajja kweyambululiramu kakati yali musajja yali mukazi tumuleke no kiŋŋamba yali ayagala kolabo nedda gwe manya nti muyimbi tetulumba kubeera wona agamba nti yali mukazi abantu bajja tandika ogaa yali musajja era bajja tandika tumulumba tumuleke n'ogaana okufulumya neŋŋaana okuluddamu that's when the problems started nakusindikira liri erivaawo twale simanyi oba yalisindika ayinza basi yalisindika ayinza basi yeyasindika munaye kati lwaki tomukubira n'omugamba kale kankwekolamu ndeka munange omanyi womanyanga mulabewo tomulumba kumulwanyisa mufuule mukwano gwo wamuleetedde engoma empya mufuule mukwano gwo omusembeze bwoti mufuuke bamukwano wamufuula mukwano gwo mufollowinga tetulina buzibu mulaga wali omumiitinze nako abayimbi ba band bameetinga almost every artist because bajja ne bayimba ne tuba backing namumiitingako nali nyimiddeko ku stage emu naye yandabako lwakuba nti yandaba ndi baaka by then so kati noluyimba olupya lwe nafulumiza nataddeyo kutestinga if nsobola okusobola that general also naye ate general nayo si nnyangu kubanga erinayo abaayo abamanyi nti be baki nasazeewo mugezeeko ngenamu kuba nnyimba nga 2 nalaba tatambudde nga nzirayo ekitegeeza bituufu abayimbi ba bandi balogo naye omanyi akatale kano kanene naye ate abantu balabanga akatale akatono okimanyi nti omukolo gusobola okubaako abayimbi nga bana gwe lwaki oyagala omukolo gwonna bagukuwe buli gwe mukono buli mukolo music wa bandi oyo gwe labayimu ssente ow'emikolo naye abaliyo abeefuga nti oyo ye muyimbi wa mikolo tomuyingirira wakulengera ng'ojja shwe misinde ngakubirawo akuzaayo 10 adansi ono w'ebbaala kyova olaba abawala bangi bali mu kuyimba ebiyimba by'ebbaala ebyo tebirina nnyo tebirina naye bandi mikolo otagetinze mikolo mukwano jikira waliyo ssente emikolo girimu ssente kuba kati omuyimbi ajja n'ayimba ennyimba 3 afulumiza mugole miliyoni 3 naye ebbaala ani agera okuyita mu bbaala yakwe miliyoni 3 okugyako mpozi ng'oli Shiba ng'oli Cindy ng'oli Saha ng'oli abo abayimbi boolaba bayimiridde naye kati ffe banze babiswanka ati oyo agenda tuwa miliyoni 3 no ge mazima kakati oyita Sandra Nax omuwe miliyoni 3 ayimbe kapati negundeze gunsiwa omwe miliyoni 3 nate ku mukolo yes akakase 3 zo zingire mu nsawo kakati eno waliyo okukanika eno nze nadduseeyo naye nja kuddayo nja kuwetereza nja kuddayo mu paati 2 wasazeewo bate
Sabatande nja kudda nzira nkomawo. Bakanikirayo eno naye ebbaala ate era alaba akulogerwa 5,000 ge bagenda okukuwa. So osazeewo obe nga ova mu band music oba ennyimba z'emikolo? Nkomawo kasooke njiweemu break kuba baali banzise njiweemu break naye nja kukomawo. Naye bubaka ki kati ye kyemmanyi yeemanyi? Mukwano tonfiirako ndeka tonfiirako ate abaana bangi balina talenti bajja. Abaana balina talenti kankubuulire. Abaana abayimba balina music omulungi gye bali eno ku ground naye abali waggulu babasamba. Oli naajja mbu akuwa kolabo kumbe nga akusuula wansi oba weenunuddeyoko munaayo ovuddevudeyoko ga 10. Bw'akulemerera okusindikira ebikompola ajja n'akwesembereza n'akukwatako mutambule kumbe akutambuza akuzza gy'oba. Yakikola omuyimbi omu n'amugya ewa muzaalisi n'amutwala eri naye yajja asibye 2. Jose n'agamba abayimbi balogo. Okimanyi nti Jose muyimbi. Wamma wona aba tonafulumya luyimba kutambulako tebajja kuloga. Ate ne bino bye tugenda mu masitudiyo n'olikodi oluyimba olulungi. Oluyimba olulungi baluwulirira ku studio. Mu studio gy'aluwulirira. Kati najja naye okurekodinga naga mwana kyoyo. Olumala ng'alubba. Bw'aba talubbye mukwano terugenda ttambula. Abagenda kukola buli kimu ekisoboka lugenda n'ottambula. Abaana gye bali balina talenti wansi eno. Naye abamu bakolayoko kati gwe taba abayimbi abakubayo kahiiti akamu n'abula. Bangi otandika n'okumentioninga amannya simanyi bakina aba professional naye bangi. Ng'akubyeko akayimba kamu nga kalungi n'abula. Gwe mmanyi atayinza kubeera na kibeerabeera nga mwogeddeko. Ozambi yakomyewo mu paati twalinga naye ebbanga lyamaze musajja watunga ali mu kafuubo. Kwata kafuubo. Ate ogambye mu dansolo teriigo. Fiki Gaza naye okimanyi Ozambi yakolanga n'emikolo. Bayimba akyakakola emikolo. Shifula gwe manyi kyekitegeeza nga bakubye oluyimba Ozambi ng'omugole afuluma wali. Ozambi yakola ssente ssebo. Shifura waliwo Fiki Gaza ono yakuba simadde emikome de Gaza biki leere. Be bayinza otubuulira amazima. N'abawala bakubye ku zihiiti omwana n'akuba oluyimba ne lukuba. Ani ono omuwala ono? Oba ye Pretty Banks. Amazima aleka njogere kyenziri. Oluyimba lwakuba naye muganda wange kimutwalidde ebbanga bakana katannaza ku luyimba olwo. Bakulengera bulengezi. Bantu abo baludde mu industry. Bakaawo kadde abeeyita ba gumite bannyinimu. Bakaawo kadda. Tewali upcoming asobola upcoming muneka kati. We are both struggling. Lwakwati n'abamu abayimbi ba upcoming nakati bakimanyi nti ba upcoming. Abayimbi abamu ba upcoming naye nga tebakimanyi nti ba upcoming. Nga baluddewo. Naye nga bali ba upcoming. Tebalina brand etudde bweti eyeeyimiridde yeetongodde ku lwayo. So Favour strugglinze osimatuse eddogo? Sinaba ate wendaga wasinga obuzibu. Ate ovudde gye lisingawo zeero. Era nja kuddayo. Lwakwati nene waliyo abaayo. Obuzibu buva ku bafaani. Kinnamala olaba. Faani buli walaba omwana ng'atandika. Oyimbanga gundi.
wayimbye gundi kati oyo gw'oyogerako gw'omanyi ki ekyabawulira muli nga bamuleetedde competition oba competitor. Obuzibu bw'abafaani bwe basinga okuvaako obuzibu. Kale olabye omwana ayimbye, kale ayimbye nga Rachel Ray. Ayimbye kuba kyayagala. Naye gwe bw'otandika n'ogenda mu comment section y'omuyimbi ng'olaba oyimbye nga gundi, oyimbye nga gundi, oyimbye nga gundi. Oyo gundi naye w'alaba tomanya mutima gwe. Alabira ddala ng'akalimuze kamala. Yes. By the way, bino tebiri mu ndongo mukka ne mu bulamu buno obwa bulijjo. Ne waffe emiji ebiri. Ne mu bulamu buno tonziriranga. Ne bakusindikira ebyuma byonna ne babitwala. Ne bikwata omuliro. Era bakuba n'osituka naye ssebo tsunami weegudde wasigalawo impact. Naye batekoze nnyo damage era impact ebaawo. Kati nyinza okusindika bwe oti n'otagwa naye weenyenyezza. Yes, bwe kiba bwe kityo. So baakunyeenyamu and you felt it. Yeah, I felt it. It took me so long to come. Era my advice to every artist atandika. Suubira bino wammanga. Bagenda kukukuba. Kasita ofulumya akayimbako ne katambulako oba kasita bakawulira nga kalungi bagenda kukukuba. Si kukukuba miggo, bagenda kukuloga. Ekyokubiri bagenda kukulya. Baba mukazi okulya ati like mpaako ekibatu. Yes. Ate bw'ogaana abasajja bano ab'endongo naddala bano bapromota balina entondo anti bakadde. Balina entondo bw'ogaana ng'ate yennyini yakuzza emabega akusamba we bati. Okimanyi nti nabo bapromota boolaba nga wamumma asoogenda ku station radio station n'asasula ali mu sound ali mu kuba musical. Kitegeeza kyali kikutuuse. Baali bakusabiriza. Omuntu omu yakikola. N'agenda ku radio station y'emu n'agamba kyokka gwe yagamba kyali wange bambi. Era n'agamba gundi wamukola ki? Oza ate namukola ki? Yaza wano n'agamba siddamu kuba luyimba lwo. Yeyita promota bw'atyo ali awo oba bulubyanza naye bw'atyo. Kitegeeza bituufu nti abaana ab'obuwala ba producer ne ba promoter babasabira ddala. Okusaba kyanjawulo kuba osobola okunsabako kuba naawe oli muntu. Nyinza okubeera awo nenkusanyusa oba nyambadde akagoye kange ne katakuleka kyekimu. Naawe oli muntu. Nate obuzibu bwe buva bwe ŋŋaana oba ne ŋŋamba tekijja kukola. Tomera ntondo. Tomera ntondo okutandika ate kumuteekako ttaka bw'oti. Kuba sigaanye lwakuba nti nno naye saagala mpulire nti I'm exchanging my body for your service. Wemba njagadde nja kukuwa. Wemba saagadde sigenda kukuwa. Wabula ate wemba sikuwadde tonfiirako. Oyinza n'ogamba muno muyimbi yakuloga naye nga ate gwe wamma yakuloga. Tonfiirako nnyo. Kitegeeza abaana ab'obuwala babasabiriza. Babasabiriza ate abaana abayimbi abatandika babeeyambululiramu ebintu ebitali birungi. Kati abo bapromota abo abategesi b'ebivvulu anti ngenda kuteeka ku bbaana, ngenda kuteeka ku line up. Nategese ekivvulu kiri Kavumba Recreation Center njagala kuteeka ku line up. Ate tolina ssente z'ogenda musasula. Abasinga tebasaba ssente. Tebasaba ssente naye basaba biri. Anti nga mudda backstage eyo ng'atandika okunyigaanyiga. Bw'atandika okunyigaanyiga munaye weera nakola alabanga gwamugaanyi. Taddamu ng'agamba banne oyo lwaki wamutadde ku posita muggyeko. Twagala bano bayimbi batandika bano bagenda tumalira budde. Naddala abaana ab'obuwala. Ate togenda kuwa buli omu kuba ate buli omu onoomuwa.
anti ayagala okuteeka ku kati walife abatalina management kira buli omu gwamu inboxinga tiktok agwamu inboxinga woni gwamu inboxinga buli omu kifacinga high DJ nze no ngenda tambuza music wo ngenda muwa aba DJ abenjawulo bamukubi anti ng'atandika nanti kati omanyi ekyokukola bw'oba tomuwadde olwo ng'aluziika tasaddukuba ne mu kompyuta ng'aludiriti yes tasaddukuba ensonga zo zeezo industry nkambwe si nyangu wadde nga bwe mbagambye if you are starting artist jangu nno mukwano nga weesibyeza oba 3 kuba sumbuusa tosigazza baana bangi abayiseemu by the way naye nga talina talent katugeze okwaniddwa nga serebu katugeze sala akwogera linnya lya muyimbi munene kati katugeze Jose muyimbi munene alinawo ku alubamu akubyeko ku lugogo nejjula akukwanye awo olina chance okuyisaawo njagala nange kufuuka star nakwatako nakuleeta nofuuka star naye nga abakuwa microphone awo okuyimba oyimba nga nze wano nga njogera kyokka nga ate be basita be tulinawo kakati ate osanga oyo ali mu kkuba omwana wa real talent omwana alina talent eya ddala ng'omwana ayimbira ddala era ne music omuwulira nti aggumidde oyo omwana muyimbi kakati ate oli gwe baaleeta nga ajjidde ku password magulu akuba ono ajja wa talent oba ye akibonaabonedde ate gwe oyagala yisaawo talent. That is how it is. Yendongo yaffe weyimiridde bintu bikambwe ebityo ebintu si byangu kitegeeza we tubadde tubisuubira si we biri si byangu struggle waliwo eyaŋŋamba kati gwe batayagala gaba magulu endongo ekulemi kati mpaaninde kaani kuba nja bba naakamala okuwa wano edi fulume wali nsanga ekkooki naye aŋŋambye ebumbi akati wali nsanga omulala naye muwe maama ate nekisinga okwewuunyisa abamu babasasula katugeze nga baproducer omusasula ssente naye ate era n'omuwanga olinamu producer basabira ddala abaana abatandika sifuna nga yansaba naye mbiwulira sifuna nga yansaba safa bonna benakakozesa sinafuna yansaba Brian nesimu security yakoze project yange enejja gyengenda okuzzaako nuno Abad Skills yalukola Abad Skills yalukola then temperature touch naye mulina maaso awo nebbawa naye sofa sinafuna yaŋŋamba nti why favor gira tugire Favor, when you talk of the big names zokoze nazo muntu tajja lowooza nti nno naawe baliwe batyo because otulaba from the day one obuyimba lwasooka okukola watandika ne producer w'amaanyi writer w'amaanyi Moze writer is now the top writer gwe tuyina awandiise ennyimba eziriko Anise Henry is a very good when it comes to mastering and writing nti abantu baneeno obakoze etyo okubanga obalina mu ssaako yo n'okubanga toyise mu bano be bayitamu Favor nga bw'owulira erinnya nti Favor nkubulira ekintu ekikyo nze I have a feeling this thing is for me ate era mu myaka nga 3 4 5 mu maaso Edi nkubuulira nkubuulira mu myaka nga 2 3 4 5 mu maaso I'll be something big because I feel it
and nze nina kyali wange doors are opening. I have my friend ate nawo mmanyi is called Ben yangamba Eddie mwana Feva ono ayimba bulungi lwaki takuwa ssente omuyambi nga Feva no kyali wange teyeetaaga kumpa ssente. Me, I had a problem until whenever you support people on willing heart, yeah, they take you for granted. Then to kaningamba, the little platform I have, kanjesigalize. I will work with those who appreciate me. Omanyi bw'okolera n'omuntu nga appreciatinga ky'omugaseeko mutambula. Naye omuntu gy'akoma okukula ye alabanga ye byonna yabyetuusizzaako. Okimanya alwechinga time n'aba ng'ali stuck. Because zino connections tuzirina for a reason. Nti ogenda n'onyumya nti all the circle gy'oyina okiraba nti bonna nkola ki? Mbamanyi, bantu bange. Okitegeera? Kitegeeza ki nti bw'onaga nti omutima mubi gw'oyina golowooza nze ngenda kukola ki at the end. That's why olaba nga ntuuka ne tugamba oyo tumuleke. Teguba nti mutima mubi, it is just the attitude abantu gye bakola ki? Gye bateekawo after bayamba. Naye nsi bwetyo Eddie. Abantu abasinga wamala ofuna kyayagala. Bw'asomoka ennyanja eryato lyavudde wala kiraba ekyato kyokka ate kyekimuleese. Naye abantu emitima gyawukana. Oli kyakoze emitima gyawukana. So Feva, we talk about your project nga tunaatera omaliriza. Tumalize okiraba olutadde bakutemba kuziza mu kyalo olese project gyozizzaako endala nosazeewo ovudde mu mikolo ozze mu danso. So oluyimba baleeta Be My Bae. Video egenda fuluma. Ne audio gyeri buli wamu. Then na project gyeneta maaso awo ne basusu dancers. Era nayo ya dancehall. Naba featuring nze because they are good and they are going to push it. Then maaso awo tujja kuddayo mu mikolo. But so far bami musupporting challenges muzikole. Ate nammwe temunkuba. Eri baba bankuba mmwe mumpike. Wakali yemmwe essuubi lyange lyokka lyensigazza munnaye. Maaso gye tulaga waliyo bannannyini baayo naye tujja bafiitinga mulampaka singa mubanga mumpushinzeeko kuba I can't do it alone. Kyokubiri I'm looking for a management egenda okuntwala mu maaso. We look for manager Roger. We look for him. Manager Roger right now akyali independent tannazaawo muyimbi. Nale manyi yafunye. Ali mu bayambako buyambi. Ayambako buyambi. Manager Roger asobola ate ye tasaba. Asobola managing abayimbi ababiri. Tanga hit boss wakikola. Aina Bugine mimi. Musajja wange tumuleke. Musajja wange. Njagala hit boss nze. Njagala hit boss. Choka bambi. I'm open. No, I'm looking for a management. Chenyo. Wali musajja wange. Anti nyabba neri mitinze. Ate ye bw'atantwala. Okay, kale mugambe mumuwe opportunity nti woli. Mugambe. Manager hit boss. Over Roger, but I'm open. I'm looking for a management. Because I believe in myself. I'm going to be big. Change money. Sapika. Ofanga kumuntu nga inbox tajiweza. Olaba nalabye ba manager.
ye yezira kufuna namba yo nga manyi oli mu industry osobola oyisaawo omuyimbi we ne waaba atadde buteesika lyrics video olabirawo notification boss ne sente tagaba ana ndongo ogireetako sente mbuno obyomu omwe sente oyinza kwavwala noda mukyalo notunda n'ebyowammwe. So you believe in hit boss nti engeri gyakikolamu? Njaganya engeri gyakikolamu. Sofa ye manager gwempulira ennyo these days. Ng'ogyeko Jeff kuba Jeff already yali. Ne Roger already. So hit boss olaba nga akikola bulungi. Waliwo nowa TCM. Naye waliyo ebizuga tetugirinayo. TCM bagintiisa dda. Naye era naye waaba mpise. Neetaaga management kuba mwana bintu bikaluba. Kaluba need a face. So right now investor sina investor sirina mukyamba manya ne investor mwetaaga. Neetaaga ekisajja kyange awo nga kigenda kunteekamu sente. Kigenda apromoting nze ng'omuntu. Yeetaaga favor akola atya right now? Agenda ku socials zange Doreen Favor Music. Abadde bangamba nkyusa erinnya neyite D Favor. Favor ya FA. Abo be balogo. Kugambe yangambye mbwera erinnya pampu nnyo. Abo be balogo. Siri lyakuba hiti. Lyakuba hiti. Lwaki olikyusa? Ole ddogo likunoonya. Linoonya okunsuula. Abo balogo. So kati bagende ku socials zange TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, buli wamu. Andiroodi. By the way, mukwano gwange Suku Alpha omanyi? Muyimbi wa gospel. Ayimba gospel kwali ku live yo. Ansindikidde wano eno inbox n'angamba mbu ayagala kwogerako naawe. Ne VTM weeri. VTM Records. Bwana ayagala ayagala kuzaayo mu bandi Suku Alpha. Alpha ina bandi eri complete. Mulimu omuwala oyo ayimba obulungi. Omuddugavu. Ayimba bulungi naye neggulo namugambye. Ayimba bulungi naye amalala gasooka eddoboozi. So Favor, your last words to your fans? Kite kubanga genda ndise okulaba abantu abazze ku live yo. Abamu tebajja mala. Ate ng'essimu eri wala. Bawulira. Bambi nsaba munsupportinge, mumpike, mumpushinge, nga sinabafuna mpushinga bafaani be ba number one promoters. Gwe bw'owulira oluyimba lwa Favor n'ogwa mu love nalwo, n'okola zi challenge, no sharinga, YouTube n'ogenda, radio bw'okuba essimu n'olusaba, TV n'olusaba, kiba kimmala. Abalina emikolo banaye, I'm open for booking. Osobola okuyita ku 0777-977-175. Oba n'ogenda ku social zange you inbox me direct. Balina emikolo gw'owulira nga okiraba akolera, okoze omulimu akolera, ne Be My Be nga akolera. Engeri gye watudde mu ngoma ne ŋŋamba Ndengezeza kalinde. Mary Batta tomumaze. Olaba mwe abatuleetera ebizibu. Nze toleetera bizibu. Nze toleetera bizibu. Ate nawe wagenze n'ogikubamu wali n'eŋŋamba. Oneetera bizibu. Naye tujja kufa ffenna Favor. Tugume. Naye mbiweebale nnyo. You're a good man. Okuva wandaba the first day you saw me, you liked me. And I'm grateful for that. Omukolo tansabangako ono naye tujja laba ekyokukola. Otandise ebyo tetugenda kubanga tusookako wano. Nyongera obajjukiza osobola okuba nga ofuna Ground TV ku www.groundmediaug.com ate kosa Ground Media UG ku YouTube
ne Ground TV nayo gyeri ku YouTube. Afro Mobile oba ogirina mu ssimu yo kyamaanyi nnyo nnyini ddala, ate My Channel app go wena ali ku Android nga tosobodde ku accessinga nga ate toyagala na byakusasula, My Channel ekkolera nnyo n'osobola okubanga ogenda mu maaso. Tetugenda kubanga tusukkako wano olunaku olwaleero, wabula kyolina okubanga okola batikitoka muve ku basajja b'abannammwe. Munno afunye investor we omweteze. Naye nammwe abakyala nga naye feva mwoli mulekerawo okutankakanya amaka g'abannammwe. That's why you face problems. Sifa abeekwana abasajja bebatukwana kyogala bo tebamanyi tebalina abakazi. Gw'ojja okunkwana gw'ove waka nga tomanyi nti wakoleseyo omukazi. Mutuleke nammwe. Ate abasajja babbula. Bw'ofunayo akusiiyako omutwale ng'ekyamuwendo. Oba bba wa mukwano gwo kasita aba nga alina potential. Siyinza kunenya mukazi. Nenya musajja gwe tokimanyi nti olina gwe wasuze naye mama abaana bo tomumanyi. Nze oba onoonyako ki? Nange ndi muntu neetaaga omusajja agenda okundabirira, agenda okumpisa mu mpewo y'ekiro, agenda okunkwatakwatako, kitegeera. Kati nze nange sigenda kufaayo. Gwe weerabiridde nti olina omukazi, nze nkole ntya? Nange neerabira nti omulina newemba mumanyi. Mubeere bulungi, mweraba.